mukyala wange omulaba n'omwetegereza n'omukoowa ng'ate mulungi. Yeah. Mukyala wange n'omuteeka ku TikTok. Oh my God, mukyala wange n'omuteeka ku TikTok. Si wa kizigo first of all. Wow. Si wa kizigo. Kakasa. Nacho kala. American height. Amaaso ge gatunuza love. Oh. Simayiro yeeyo. Mutono si munene. Ali medium. Descriptions obulungi. Ayina enviiri nacho. Wayagala asibamu. Engoye zayambala zonna zimunyumira. Mweru. Tato mutade kubanoonya. No. Ndi kugamba omukyala. Mulungi. Jikozi. Mulungi. Si wa view. So did you make it official? Much mwagena mukole emikolo. Twakyala wa auntie. Auntie we. Ewa auntie we okukyala kuno okusooka twakukola. Okutegedde. Kiki otegeeza n'okukyala okusooka? Mu Buganda mubaamu okukyala. Wongamba okukyala okusooka obanga yagisoosa okugende wa ssenga. Nebikomaawo. Nedda. Mpaka mu bakadde be. Abakadde bamumanyi. Okukyala ogende wa ssenga okutwalayo no. Labe eno okutwalayo ebbaluwa agituuse wa taata biki. Yes, twakyala. Ne mugenda ne mukyala wa taata. Kati tubuzaayo okwanjula. Okay. Ontegedde? Kubuzaayo okwanjula insha Allah. Yes, tujja kola okwanjula mu maaso awo guno omwaka. Insha Allah. Banzi banabeera wewaka nensirika nga era mbeerawo nenkola live wenfunayo ku live ne bampaye oli nansindikirayo 5 nansindikirayo 1,000 gwendyako. Engeri we nalina bu connections obo TikTok. You were not staying with your mom? No. Nali in fact twalina bwezi kwota. Nga mwembeera. Bwezi kwota nga mama wabeera mu nyumba eddako. No, nali mbeera muza auntie wange yali bweru. Okay. So nga sasola rent. Ekyo kyakuyamba. Yeah, kyanyambanga. Kati nga by then zaali ziri mu distance kino ne wali emirimu gyo gyali gitambulira. Iyi nali ntambula namuŋŋoona nga ntambula obutambuzi. So at the end of the day wabeerawo nga mukadde bino byonna bimanyiiko. Mami wange wagenda ne mukoma. Yeah, mami wange era yamanya ngera talina kyakukola. Era kyatuusewo kizze. N'abeerawo nanzijanjabaawo mu ddwaliro ne bansiibula. Yeah, ng'ate oba tolina kyokukola. Mami yagisasula. So teyakulekerayo ka upkeep ng'omuntu aze ku zero? No, nagenda wa sister wange netandika obeera eyo. Nemala nenvaayo wenawonaawona. Naye nalina just kamunguluze nga w'amaanyi. Engeri nti California yali mungi. So nenzirayo ewaka. Ngenda nga ntereera kunywa nnyo. So kati wendi era kati trending nga nga ono gamba muno connections ezo. Yes, nga ngenda ne barichi nga banfunira obu challenge nga bampa ku sente. Mpola kakana ngara uvate oba nafuna ki. Jamiru wamusangira mukwano gwo muganda wo. Is he your friend? Jamiru muganda wange, mukwano gwange, bestie wange. Mwisanga wa? Ne Jamiru muganda wange. Ongabe friend wo, muganda. Ati byonna tobeera nko ne mukwano gwo ngate muganda wo. Muganda wa chamtata, mu mama, mu cousin wa. Mwinako oluganda. Okay. Yes, mwinako oluganda. Kyova abamu bagamba tutufaanagana nnyo. Abamu tebatwawula. So, era wondaba olabawo Jamiru, olaba Jamiru olabawo nze. So, tuli balongo kati. So, nansonyi okuyingiza mu bintu byali bali sibikubuuza naye. Naye Jamiru yangamba go am inspiring okola byakola naye. Naye namukyazaako. Nangamba omuntu yasinga okundeetera okutandika okukola bino bintu Jaja Nanfuka. He inspired me and he always told me gazaako okolayo kano. Olaba oyo omwana Jamiru. Ye muntu asobola okuwanika ye nga teyefuddeko. Sijja kulimba. Olaba Jaja Nanfuka. Background wabanga Jaja Nanfuka ayogera ambanjuga ne Jamiru. Jamiru asobola okuwanika, asobola okukola buli kimu nga ye teyefuddeko. Kitegedde nti we nali mu bya Namata
mujjukira nakolanga nti namata nga mulabamu naku yali Jamiru nga Jamiru alina akawunti naye nga tukola naye nayambala naye netwambala naye ebigoye netugenda naye ku show nga batuyise nga tugenda ne Jamiru naye nga akawunti etateeka wadde n'ekintu n'eki naye nga tutambula naye nga kiba kitegeeza nti naye nange nali nsobola omuwanika naye nga ye ayagala nze akawunti yange etambule nga yagamba nze sina gapostinga naye nga tuzanya naye mu akawunti yange so namuteekawo ne mugamba nedda naawe tukole nawe kenyini osobola teekayo nga wenteekayo naawe oteekeyo naawe kati akawunti yange yatukisa nga eri waggulu nnyo naye nga ye just yanyumirwa nti tuzanye naye naye nga ye teyeefaako so netandika omugamba naawe teekayo nebifuuka serious kati kwe kumulaba zivaamu ko ssente ntonotono. How was your first gig? Akasasula. Ng'ovudde kuba nti Richie aconnecting. Nzijukira. By the way, nali sirina simu. Ebyaddala kujjukira nali nkozesa masimu g'aba Richie. Yes. Omusajja n'agenda akuba nga ayagala mulangira ddagala. Eddagala lino manyi ga kisajja. Simanya ng'abakazi bakoze biki. Ne mugamba ye nangamba oyagala sente mmeka nze jukira simanyi kulamula ne mugamba mune empaayo $20 anti nga manye $20 ngenda funa ya kasimu $20 nangamba tewali buzibu ne mugamba naye $20 wenzija gampeerewo mu cash kubanga ngenda kugula mu simu era yansanga ku gladiator nandetera $20 enjikeera nengenda nengula akasimu naye nga abantu bamumanyi kuno ngera nkola ne live ku simu z'abala naye nga mbagamba sirina simu wabeewo muzira kisampulayo ku simu nga ndaba ba TikTok abannange bo babeera ku TikTok walayi wabeera kyova kye nagambye nti olunaku nze wendifuna 16 esimu ya 16 gye njiroota kale ne weba 13 njirootako nengamba naye ate gyolina kati ki ako ka 12 ne wembeerako ne 13 cinematic eyo ndabya ddala nja kubanga bano ba big TikTok ab'amaanyi that's why nkugamba nze siri star siri serebu so esimu emininga kyamaanyi nnyo dala nti bwe muba mugenzeeko ewantu ba TikTok abajjayo amasimu ag'amaanyi gwe n'otya n'okuteekayo essimu yo naye nga nange nina wano it is okay kasiteera mu ratingira wamu you will push nja pushinga insha Allah so jaja nanfuka wanje ogambe wakolako ne Tom something Tom D. Nongamba paka mukyali bakyali paka kati. Twaliko bakyali. Mwaliko. Omuntu kyo omulala ali mu limelight nga wakolako naye back then. Ojeko Richie 256. Abantu bena lizannyeko nabo. Nazannyako ne Richie, nenzannyako ne Michael muganda we, nenzannyako ne Benson yakola ebya full figure, nenzannyako nazanyako n'abantu bangi abamu sikyabajjukira kati nga tuvuddeyo kale mu bintu by'emirimu so right now olinayo omulimu omulala gw'okola nga sina bivaako nina emirimu mingi nina edduuka by the way nakoze edduuka liryawo ekizimbe bakita Papa Plaza otuuka mu paaka empya ogenda ku Papa Plaza era okibuuza edduuka litunda bintu by'abakyala yes tutunda dealers ntunda ebiteeteeyi ebya ttaki ntunda obusuuti ttaki obusuuti mwenna wenna abagenda okukola graduation ntunda obusuuti size zonna weeziri nina bingi ne bennangira nina Farouk and Sons ali awo ku Ntebe Road nina Light Properties tutunda proti ezo tuyita adverts oba endorsements era gubanga omulimu gwange gubanga mulimu gwo yes kubanga gwo ngwagala kuba mba nkimanyi kyenkola kyekyo siitaayite eno simanga biki kiba kyekyo era oba ozogula ekintu ng'okijjeku mba nkimanyi era mba nkimanyi ontegedde gubanga ogwange nti kizibu n'okuvaayo kuba bansasula era guba mulimu gwange at the end of the day naye kyakokyagala oba oyagala era we mbakolera omuntu omulimu ogwagala nga gugwo very good si gwe muntu gwe baba n'okola for the sake of payment kuba era amajagala era mugule nakitegedde naye kati liri eringoye eriryo ku bubwo eryo lyo lyange naye era sinalituuma linnya kuba ppya naye muna ekyabulamu ssente tugenda kufuna olaba waligoze
Kyabulamu ssente. You get there. Kati bintu bya relationship. Kubanga buli muntu alina omusaayi. Wate wasoma wasoma. Oba olina ssente watu alina ssente. Love will always call. The bell will ring. Gwenga gwomuntu. How jeniyo ya relationship si bize bitya niko wasoko okwagala. Gwe nasoko okwagala. Tuliremu obimanyi. Omuntu gwe nasoko okwagala. Mu high school yo senior tute wakwana ku baana. By the way kan kubuulireko. Ekituufu wallahi. Nali virgin. Mu high school yange. Nekirala kan kubuulire ekisooka nali muba bana aba like abadawa kimanyi dawa kale simanyi kale abaana beddi naina emikwano badde ntegedde oli mu dawa like twakikozesa keda ngakitegeeza oli musi no kale na emikwano gyange bali ba afidhu so ngate esomero haram bichi ngate somero lyaffe abawala eno so nga teri couple so nali ntya ate n'ekirala nali ntya ate ekyokubiri nga nze neraba ng'omuto nga ndaba ebyo bintu bizibu ate nga n'ekyokulala ng'ewaka waffe banfuga okitegede so saabeerako na girlfriend era abaana bonna bulungi nnyo nasa tewakwa naye ku baana abo abali okumpimpi abalinga gwe abazze okukolako ne anti ne uncle. Is it sorry not Nasa? What's Ewaseka naye nayo girlfriend. No, ewaseka naye nayo girlfriend. Just girlfriend. Of course, just girlfriend. Olontandiikiriza. Yes. Tewali mu bintu bya mbukwegatta. Yes. Just girlfriend. Okwegatta. Era n'okwegatta kwange nakutandikira grade ndi namata wato. Navudde ewaka kuba nali mwana mulungi. Oh my God. Show yo yakwogera mazima njogera mazima. So, what you got your first yes, girlfriend? That's why nkugambye. Ba ex bebamanyi si kyabajjukira. Yeah. Ba ex si kyabajjukira byaliwo byaggwa. Tweyagalako ne biggwawo. So kat right now twakula. Ate tweyagalako nga tukyalindooza baana bato. So ebya essaawa zino tuli ku kintu kirala nnyo twakula buli omu alina ba ex so sibamanyi. Banansonyiwa. So wokunasa tumwe owokugundi antiovas yes naye wali omuwa ku ssente nga bwebakwayo ka ssente omuwaako omutambulamu. By the way leka nkubulireko talking stage wagiyitamu omanyi okwagala omukazi nga takusabiriza ze kankubulire first girlfriend wange yali tansabiriza ate nga olumu wenjagala nenno nentumya bu chips nembumusindike ide badange kyova abambi ba ex munatusonyiwa. Yes, ex wange ina joli. I'm so sorry okubanga tweyononera obudde ne essaawa zino kasita nayo alika wafunayo tweyononera obudde naye era twali bato essaawa zino nina ekyuma ate era ninawe eggaali ddene. Mukyala wange si wa first view. Mukyala wange omulaba n'omwetegereza n'omukoowa ng'ate mulungi. Mukyala wange n'omuteeka ku TikTok. Oh my God, mukyala wange n'omuteeka ku TikTok. Si wa kizigo first of all. Si wa kizigo. Nacho kala. American height. Amaaso ge gatunuza laavu. Simayiro yeeyo. Mutono si munene. Ali medium. Ayina enviiri nacho. Wayagala asibamu. Engoye zayambala zonna zimunyumira. Mweru. Tato mutade kubanoonya. No. Ndikugamba omukyala. Mulungi. Jikozi. Mulungi. Si wa view once. Mashallah. View once okitegeera. Nti omuntu akutunuulirako lumu. Oddako n'omulaba nti bannanga ayina ogumwa. Ayina no. Mukyala wange mulungi. Mashallah. Kati. I love you, my love. I don't know. Buli wenjogera nenyonta
banange simanyi. Kati ono ye tolinda muweereza bukipusi. No nasha Ono wasije sije kafeja basipozi yesije nze simaina kumanya wali obaddeko ne mukazi wo nga ebyaddala omutula n'ogamba bannange wallahi ng'alinga nnyamba obuyambi ya ng'olaba omuwala mulungi nga mukazi wo mulungi mwamitinga mutani mukyala we omukwano otya kubanga olabika ndooza ku bulungi bw'onyonyodde tewasooka mutya kubanga namutunuulira ne mugamba ebyaddala oli mulungi ebya siriyasi naye nsaagala otusudiye ennyo Jami omulundi okusooka yenze nanfuka Jamiru mulala lwaki totwawula oli twin bro wange it's okay n'omupiitera erinnya okay ntaja nanfuka omulundi wasooka olabamu mukazi wange n'olunaku olwo sirirwerabira lwali lwa mukaaga tetwamiitinga nno wa kifo kya bbeeyi nno leka nkubuulire twagala eyo siini gishedingi omanyi abantu mukazi wange oyo simanyi twamiitinga kozi twali tetwerabangako nga nno mukwana mpola mukwana twali tetwerabangako nalaba kati leka nkubuulire nalaba sister we bino bebapostinga nze nga mulaba ng'olaba sister we yapostinga ono gw'olina mukyalawo by the way namuwa line ate nga ya Luganda nemuleetera ebikoco byonna tani musajja mumpi mukyala wange mwavu yes kakkana nga nzikiriza. So did you make it official? Mwagenda mukola emikolo? Twakyala wa auntie. Auntie we. Ewa auntie we okukyala kuno okusooka twakukola. Okutegedde. Kiki otegeeza n'okukyala okusooka? Mu Buganda mubaamu okukyala. Wongamba okukyala okusooka obanga yagisoosa okugenda ewa ssenga. Nebikomaawo. Nedda. Mpaka mu bakadde be. Abakadde bamumanyi. Okukyala ogende wasenga okutwalayo no labe eno okutwalayo ebbaluwa agituuse wa taata biki yes twakyala ne mugenda ne mukyala ewa taata kati tubuzaayo okwanjula ontegedde kubuzaayo okwanjula insha Allah yes tujja kola okwanjula mu maaso awo guno omwaka insha Allah ane mutute mutuli yake tusa bali ako mmere Amuna tuyita ffe bannange. Njabbayi siyo olina okuba zino zonna kamera z'otadde wano mu maaso nga lwaki tobeera ku mukolo gwange. Nze mumpita ne recording because we even do photography and videography. Kati omulimu gwo ogulina. Njagala omukyala wange. Tamilton Sudia. Ebyaddala njagala mukyala wange. Tujja muleetera lenze empya. Simanyi kumanya. Kubanga nze mukyala wange kituufu. Nze sigamba muno love yaffe tugenda giteeka mu social media. No. Era tukola video nga etwagala. Yes, mukyala wange aba wange si wammwe w'abantu. Omukyala wange aba wange si wammwe w'abantu. Nti mugenda kulowooza nti bannange tugenda kuba twambadde ebifaanagana, bannange tugenda kuba buli kaseera simanga buli kibiki. No. Mukyala wange waba yagadde tukoleko naye video tujja kukola. Mukyala wange waba yagadde nti tukole kino tujja kikola. So I'm so sorry love yange tejja kubeera mu social media insha Allah. Wotugambi. So you went to the parents of your wife mukole emikolo gyonna. My baby. Kata wowe nawonanga financially was settling muko oyina amaka go tokyali mu boys quarter obeera otukyali. Sinakuzimba. Nenda sigambe kuzimba. Kubaga you young. Oli muto. Ndi muto toto mu bukulu. Mu bukulu bwange. Oli muto waba his young. Muto naye just akoze ebintu ebi abaana tebandoga. Akoze ebintu by'omuggundu ku myaka emito. Abantu abalala bakulu abakadde bibagaana okukola. Mbadde njagala n'okutereeza simu yange kisoboka. Lwaki tokyaginga simu tolina power bank? Sina power bank kyo kituufu. Mane bafani naye lwaki omuntu lwaki mumugasaako olw'olumu? By the way sinafunayo faani wange asobola okunneeyimirira. Ebyaddala leka nkubuulire nkola vidiyo ne zinyuma
naye nga sifunanga nga onogamba nti bannange bano abaana babeera ku live ne bafu empologoma simufunanga wadde kati nyinza okola live nembeera ku live paka wallahi nga nesifuna wadde n'akalabo ka live kyokka ng'oli nga nakafuna abantu we love your content abambayizi bati babimanyi yo fan base eyinza batemanyi nti bagabana ebirabo anti kyekyo ekizibu obatangazaamu banaye omubaayo nga wali omugagga beera mukwano gwange nnyo ku byebyo bya social media kale ne mobile money zikola anti kituufu naye nga teri connected banaye gomanyi okulya ku maanyi go mukwano so jaja nafoja tacho obadde kyatunyonyola tuzeeyo ku se tuli twali tuvuddeko ya back so obadde okyanyonyolamu mwagenda officially ne mwanyoyanjula omukyala no tetukyala tetunakumwanjula okukyala sorry kati wanino mwafominga mutyama how was the beginning oba mwali mwemanyiddeko kuva dda mwasooka ne mubeerawo bbanga ki nga temunaba kukyala waabwe twabeererawo nno ddala cause woba ogenda onafuna omukyala ddala osooka beerako naye n'olaba oba agwanidde okuba omukazi omukyala w'emmaka so twabeererawo ddala anti kati nze olina okummanya nange okumanya okitegedde gwe biki ebyakulaga nti mukyala asaanidde okuteeka mu buli kimu akirina ng'ovudde ku beauty kati ebyomumaka tebabyatula yes ebyomumaka tebabyatula nina okuba omusajja omuggundu no tetugambye nti tubuulire nti mukyala wange munnange wetutuka mu kisenge nedda waliwo ebintu ebiri out of the bedroom byosobola okwogerako omuntu n'amanya nti okay nange wenaaba noonya mukyala nyinza otunuulira ye yenyini yeenoonyeze kubanga buli omu sijja kati okimanyi nti gwe byoyagala sinze si byenjagala ekibuzo kyaffe agaanye okiddamu bannange sigenda kiddamu naye nga kyoba omanya nti ye byonna that's why nti ombuuziza ba ex ne kugamba ex sibamanyi cause mukyala wange yabanneerabiza ate oli ex gwe waŋŋambyeko mukyala wa Tom Dick kati the current wife oh my god mukyala wa Tom Dick ani anti Tom Dick hi Agatha omuyisa otya hi Agatha how are you I think everything is okay oyo tabeerako na ex wange olwokuba abantu bakitwala bubi gwe tobeerako na mukwano gw'omuwala nga tewali kigenda mu maaso tewaaliwo kigenda mu maaso kubanga tewali friends with benefit nedda mukwano mwali baliwo friends by the way lwakuba yavaayo nagamba musimanga nakiteekamu nnyo amaanyi musimanga biki nedda mukwano Agatha tabeerangako mukazi wange ate era talibeerangako takirowoozanga nako nawe tokirowooza sikirowoozangako era negundi zenjagala type ze nali njagala edda nga nkyadeetinga no ebigi nno enno ey'amaanyi Agatha tabeerako mukyala wange Agatha tabeerako girlfriend wange Agatha tabeerako na kintu kyonna ne type z'abakazi nali ndeetinga Agatha teyabeeramu ekyo era naye we baba bakola interview ne bbaawe era yennyini abagamba muzzi yali mukwano gwange si mbubi naye yali just kali kakyali kange omuntu ekizibu ky'aba tiktok nti wobeera n'omuntu nga olaba Winnie Wamami ne Rich we bakisussa bakoze eki omuntu abasinga bagamba beeyagala oli yeegaana munono yeegaana munne I think social media yebikaka zisibimanyi naye gwobeera wange okolera ku social media mbalaba naye relationship z'abantu tosaziyingiramu tosaba kuzimanya kati Winnie Wamami waba ne that's why nze nkugamba leka nkude that's why nkugamba relationship yange sagiteeka ku social media nti buli omu afuba nnyo okulaba nga mwawukana ontegedde yes so kyova nkugamba nti Agatha Katrina just yali kyali wange abantu ne mutandika okiteekamu nnyo simanga beeyagala simanga ekyabaleetera okwawukana ne Tom D yali mukyala we yani yabibagamba ate oli mukyali oke naye tewali buzibu nani ne Tom D just temuli so close like you used to very good ate bane gwokyogedde bulungi yes nti oli muyimbi nze ndi kazanyirizi
kati ebintu byatukesanga tebisi byebimu tebikyakwatagana bane ebintu mu bitegeere bulungi okitegedde so bali ne bayagala kuba tezisaba kibi sobane mukwano gw'omuwala mukwano gw'omulenzi yes twakolanga naye video edda twakola naye video naye account ye etambule kubanza ongamba okola naawe video sina buzibu kubanza kugamba zisiri cerebral era nkola buli kimu okitegedde bulungi so abantu ne bakiteekawo nnyo ekyabaawukanya tokyakola bya namata bya Tomu simanga Tomu yagamba simanga wali zibaye bakubako omukyala nga banzibako ki kyova nze nkugambye types gye nali njagala ez'abakazi oli bambi teyalimu era kati gw'olina ewaka type ezange era oba oziraba muggo kati tosobola kugeraageranya mukazi wange beauty ya mukyala wange ne beauty neya Agatha no kituufu ebyeddala okitegedde buli omu abaako differences yes ate si kibi ate buli omu so bambi kakazi katemukasumbuwa ka Agatha talina buzibu oyo omwana bambi kyali wange kyova era twalekerawo n'okukola video nti abantu babiteekamu nti tweyagala nga ne twali tetweyagalanga nako twali tetweyagala in fact ne twali tukola neyo Agatha video nayina girlfriend wange ebiseera ebyo naye kati ebateeka no yaliko oyo kyova nga ba excess bamanyi oyo naye yali mukazi wange mbise edda kyovula kati ate gwe nnina asinga bonna kuba oyo ye talivaawo twazaala ne baby nga tokimbuuza nina omwana naye nina abaana nina omwana leero kanje bagambeko yes nina omwana ekisooka nina omwana baby nina WhatsApp yo nalabako lumungo postinga yes nina omwana nina omukyala omukyala yenkimanyi because you say this official yes kati gwe tunula kati weddayo waka ne usanga ng'emmere tennajja naawe ng'omuwogolera siyomba kubera mba nkimanyi mukazi wange bambi aleka yabadde mukoowu lwaki mba muyombesa naye muntu nga nze bituuka nebikusukkako ebintu bikulema nogamba naye kookole kati ng'oŋŋamba by the abakola kati abanaddamu ku interview tebaddamu kwogera ku bambi ku mwana wa Bendi Agatha talina buzibu kino kiriyo kibagambye bikomye wano oli just mukwano gwange yaye twesanga kyekiriwo biki tewali era ekyatwawukanya ne Tomu D si bya Agatha simanga yanzibako omukazi nedda oli no anti tetukyakola naye video tetukyakola naye videos nti abantu bakiteekawo nnyo obanyi muntu akuliyetinga bwekintu nakukakka bannange kyakwawukanya kino na kino omukazi tasobola kunjawukanya na mukwano gwange kuba abakazi bangi yes bakwatire kugoyine waka otegedde gwe nnina ewaka kati je katukirekaawo oli mulamu wa Gloria wa Jamiru kubanga Jamiru muganda wange bitambula mu maaso wani kyaneggulo naye akamala wa hostinga ndowulira kyokka naye akamala mubuuza olubuto lwaki lwa mmere anti kati era omuntu aba talina bagamba nnyo wayogererawo ne luvaamu abantu ba social media Gloria nga mwana muto gwani yagamba nti mwana muto she 18 gwani yagamba nti mwana muto Gloria by the way leka nkubuulire omuntu waba yagadde omuntu we osaayo bitono so wabanga ya Jamiru yasiima Gloria we n'atasiima gwe omulungi kiba kitegeeza gwe omulungi tosinga Gloria mu maaso ga Jamiru okitegedde bulungi kati bituufu si bituufu balina omwana balina bebi waabwe amukubirako ne mugamba sebo mbadde nsaba kubuuzaako n'agamba nja kuddira edda sooka olindemu ngandooza akaliro nga kamutwala kirabika ebiseera ebyo wamubuuliza oba omwana we yali agenda okuzaala baali bamaze omwana yatukubirawo omwana muwala amanya yaani bebi waabwe wamusalidde eddakiika
No tanaba tebasa just wakyaliwo atashitegeeza wakyaliwo awo ebizibuzibwawo era social media kati batandise simanga tumutwale ku DNA simanga ate DNA biki ate DNA abantu ba social media bamanyi waliwo oli omuvubuka omulala gwaterekola naye kati gwe bamusibako ate ani waliwo omuvubuka omulala mweruyeru muwanvuwanvu gwe basibako Gloria anti batera okukola ebintu byabwe naye akawunti amenze njiraba kyova olaba waliwo omukyala awo omukyala ate era kamwogera erinnya omukyala omukulu ddala yalemedde ku munne Jamiru omukyala omukulu omanyi obukulu by the way saagala nnyo ntalo naye kankyogere ye Jaasi yapika omuliro Jamiru tasobola kuzaala otegedde ne tumugamba naye bane Jaasi kiki Jaasi lwaki abaana TikToker bano ba TikToker abagwamuko kale yagwira ddala ku lw'obukulu bwe nedda sikuba nedda kati kyogamba Jaasi kati Jaasi lwaki aba ali ku baana abato kibategeeza alinga yali ayagala Jamiru asooka akole ki lwaki ozaana mwoyo lwaki oba oyita mukazi wooli mawube gwe kyogamba yagenda okufuna olubuto nazaala kyogamba alabanga nti mawube otandika oti okola vidiyo simanga oyo omwana simanga biki abakazi abakulu bwe batyo anyway tetubawa budde tugende wama ku kirala tugende mu break mpozi wadonga mekubuza ebikyerera tulina okwebuuza toyogera nesagala balaivu Tofunika banyo, owetanze okufunikira. Eriko. Sibula abantu abatulaba. Abakulayivuka amasibule. Atava ku mulungi afa awoza. Temumpa ne yade. Like siziraba. So mwebale tugenda gena Faluku. Esimu yange weddeko omuliro so ngenda gena Faluku mbalage. Nenga so mubere ku live yange nga mbalaga Faluku and Sons. Thank you for liking my lives. When I liking them, mwebale nnyo. Inaka abantu 10. Lead D5 top 9. Tetuwede tusoma comments zammwe cause mwatusenga muliko bangi. Katubasibule engeri simu egenda okuzikira. Bye bye. Bye. Eno ku kamera zo tonnaba kusibula. Ndasiona kola outro. Yeah, we love you so much. So abagenda okubeera ku live yange ngende wa Faluku and Sons balese ebintu ebipya. Akiram, we miss you so much. Yes, Akiram, we miss you so much. Say goodbye to my viewers. Conclude. Togeza no chibuuza choyagala okubuuza. No. Banange aba viewing abalabi omulabi waffe. Togeza no chikola abalabi. Nego walemedde ku live ya munno yalemeseza abantu kirabika. Tolaikinga toteekako kintu naye olemeddeko. Naye nga tukwagala nnyo mwebale nnyo okulaba live zaffe. Yes. Ndi wano ne Nahid, Nadia. Bambi olabye kuba twatandise gwe eddaliko. Wamma abantu bange mbagala nnyo mwana ati ofaanana jjajja nangu nafuka mbu nanguka. Yes, mufaanana so baadde banzijako interview mutegedde ebiwo. Kidde mugambye ki? Yogera ogambye ki? I am ended it. Kiwedde. So tugenda kubeera ngenda wali wa Faluku and Sons mbalage ebintu ebipya. So obeera ng'oli kaddaama mukwano osobola okuba nga kibanja mpola okula ki omutuwa. Ate nga teweerabira ku Light Properties tulina poloti. Yes, tulina poloti. Twalise poloti ku Masaka Road Mpigi Kalagala. Twalesewo poloti Masaka Road Mpigi Kalagala. Poloti za millions 4 naye wantu abana tera okuggwa. Millions 4 kibanja mpola tumukwata. So mukwano jangu mini box yange about plots.
Okitegedde sweet. So katugende wa Farouk and Sons. We love you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey guys, bye bye. Thank you for staying. Alert. Send me your number. Let me add you to the free Wi-Fi. Ono bambye ka account baji hackings. Kasi omuntu akugambe account baji tutte. Kati bw'osindikayo enamba yo aba ayagala okutwala eyo. Ekiki? Ngagamba sindika code eyo gye nkuwadde. Wogimusindika account bagitwala. Sibikola nze bisitegeera. Omukwano gwo gukola ebintu. Ai kibikola bichoba. Mpatewa. Bane banga munene olaba mbiwange. Tugenda bera wano ngoyogera nga naye nga auntie you have to act like that song. Omukwano gwo gukozesa. Gwa ino gamba nti omukwano gukozesa. Tugende wali njogene ku bumuli. Bulwa eri wagulu. Hata bwe bakwana aberayo bati ku bumuli. Ngoli bol. Bera, it's okay. Nga bera uchikati omukwano gukozesa ngo tunulira mola obiyimbira bano wosuna. It has never happened to me. Tuteke wochi. Kamuli. Kamuli sigwe ndabo omuli bwabendi babwaga. Kamuli tuzanye filimu gwe. Abalabi be bamanyi kye banatowa. Nize ngendo kakuwa. Nzirimba sirimanyi gwo biyimba. What otandika? Etandikira we yage. Etandike. Setinze na kwesetting. Aw. Tiria. Bagulabe. Awula gwe. Nedda. Kale. Era olaba. Oyino yimba. Kati olaba. Katola ngontuno olya. Kabise bintu. Ngada. Kale. Tuddeyo. Ngina jiyingira. Kikwate. Ngina jiyingiramu. Awulafa. Daba benyumye ogenda kudamu. Daba, mazino katunula. Kugira ese. Kala kantu kankanyomye. Nakuba gwe totudde bulungi. Kanyomye tunudde mugowe. Kati we put it in draft. Kola yakalala. We wait. Abo bali balowooza tu. Omuyisi nakola outro. Gwe waganye. Nyabo gikole gwe. Tomanyi bijjako. Nsobola. Nabane agenda kutunula amagami n'ekinekyana. Wallahi. Banageze ensonyiwa Brown nansonyiwa nabyera bidde. Obedda ngamba muno tubiveeko. Ya twakoye. Okay. Jaja nafuka. Waji. Wakomye wampozi. Wakomye ogende ku mukyala oyo ogende kuba ex oyogende ku Tom because those were the big. Kati tewali kira uyo fudde. Tewali kira. Ono tusonyiwa do kimenyo ogenda kubo biraba wa. Okay, let me do the outro. Kati awo siibula nani. Jaja nafuka webale nnyo okubango ze n'okolako naffe. You're very funny as you are. Bale manyi ogenda beera so serious. Omanyi abantu abasinga babeera eri ku camera. They're very funny but when they come out babeera very serious. Yakukanga naye webale kubeera. Bade njagala kubuulirayo bantu obugambo buno. Babuulire. Nga Jaja nafuka omukyalo omukulu. Right now Jaja nafuka yantumye bino ebigambo. N'agamba bana emwe bale kulaba videos ze jukira antuma andi muno munda kati ali muno angamba ye nina okwogera angambye mwe bale kulaba videos ze n'agamba ekituufu Jaja nafuka yeetaagayo gomesa empya oba akuba luseke simanyi
Ayitagayo gomesa empya. Atayita bubanzi. N'agamba ekituufu. Ebibiina bimumaze kwalo ebibiina ebimubanja. Byogwa bali yomwe babanje bakwasa kwasa. Momokash. Ebibiina bimubanja. Yene simu ya Jjajja Nafuka. Era n'agamba batabani be ne bawala be bambi mumutunulemu mujje gyali yeetagayo essimu empya. Ekitegedde bino ebintu bya Jjajja Nafuka tasobodde kuva kubagamba antumye munda naye gojja looza ndi mukusaaga naye nga sisaaga. Anti balwaki abantu babetala ebintu siriya so oli mukuseeka. Kati nze bwe nti we nnakula mba njogera nseka. Kale tukkiriza bw'otyo bwe wakula bannaye mwebale nnyo okuba nga mutulabye sho mugenda giba mugirabye okuva gye buli. Mwebale nnyo okuba nga mutulabye yonna yonna gye tuvudde okuva gye twatandikidde naye nga nnyonnyola obuto bwe how life has been okutuuka okuba nga ye Jjajja Nafuka gwe mulaba kati alina amuwugiriramu naye kati ono ewaawa bweru omukadde gy'ali munda mu mutima watugambye. Namanya mbadde nambazira Nahid omuweereza wo nga bulijjo real stories real people ku Brown Skin Events banaye view mwebale nnyo muta subscribing nnyo please view mwena gye muli bakadama Qatar Saudi Bahrain America yona gye muba muli bambi we honor the views you give mwebale nnyo mwebale n'abali Uganda wano bambi we muli tetwagala tubavuse maaso mwebale nnyo mwebalire ddala omuntu onza atakumira mpeera abankuumire abanjagalire buli omu amuyise mu bizibu byayiseemu Katonda abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emirembe gibe mweri mwenna batali basiraamu. Bye.